Odeke alina enwana ebbiri mu bikonde by'ensimbi agamba nti newankubadde mu Tanzania gw'anatunka naye alinga nvubu tagenda kumujja ku mulamwa ogw'okumutimpula. Agenda kuba muzito ate ze ngenda kuba faster than him. Buli panchi gye naakuba ejja kuba esobola omutuulako obutuuzi. Era nze nsuubiza nnyo bafaani bange nti ono omusajja ngenda mukba era ngenda mukubira mu first round nga bulijjo we kiba. Agamba nti yakola bakubi ebikonde omuli Joseph Ayeko ne Patrick Omolo aba Kenya bwe yabakuba ebikonde nziriranga kyalina okutuusa ku Mutanzania. Ebikonde bino bigeddwako nga bijja okubeera ku mutindo gwa waggulu kituusizza abategesi okuleeta abasazi okuva ebweru wa Uganda. Abalala bali mu nsiike mu Robert Kamya yakazibwako erya Dr. Wemegwa ng'ono akulonda ne Mark Olyeki ate nga bala abasooka Megwa mulimu Juma Waiswa ngatunka ne Albert Mugalula Sako Robert Madawa nali ne Juma Chegundu. Amyuka President w'ekibiina kya Uganda Boxing Union Benjamin Okasa ategeezezza ng'ekibiina kino bwe kitalina buzibu bwonna mu kuteeka nnwana nga bwe kibadde kirambikibwa nti balina kusooka kubeera wansi wa kibiina kya UPBC. Atangazizza nti bo bali wansi w'ekibiina kya World Boxing Organization ng'okubeerawo kw'ebibiina ebingi ebirina emisipi kiyamba eggwanga wakuba ebikonde. Ku bikonde bya Zebra Ssenyange ne bana abakulira ekibiina kya UPBC bakasizza nga bwe byali ku mutindo gwa waggulu nga kye kyatusa n'ebikonde bino obutaggwa. Ate nga ye Andrew Sloven okuva mu poliisi alabudde abaagufuula omuze okunywa enjaga nga ebikonde bizannyibwa n'agamba nti ku mulundi guno akwatibwa kanaamujjuutuka. Yesu Manja, KBC TV, Kampala.